Ekitabo kya Eseza essuula esooka. Awo olwatuuka ku mirembe gya Akaswero, ye Akaswero ye yafuga okuva e Buyindi okutuuka e Buisiyopia amasaza 127. Awo ku mirembe egyo Kabaka Akaswero bwe yatuula ku ntebe ey'obwakabaka bwe eyali mu lubiri lw'e Susani mu mwaka ogwokusatu ogw'okufuga kwe, n'afumbira embaga abakungu be bonna n'abaddu be, obuyinza bw'e Buperusi ne Bumeedi, abakungu n'abakulu b'amasaza nga bali mu maaso ge, n'ayoleseza ennaku nnyingi obugagga obw'obwakabaka bwe obw'ekitiibwa n'ettendo n'obukulu bwe obutasingika ennaku 180. Awo ennaku ezo bwe zaatuukirira, Kabaka n'afumbira embaga abantu bonna abaali bali awo mu lubiri lw'e Susani, abakulu n'abato, ennaku 7 mu luggya olw'oku lusuku olw'olubiri lwa Kabaka. Waaliwo ebitimbe eby'engoye olweru n'olwa nnawandagala n'olwa kaniki nga bisibiddwa n'emigwa egy'abafuta ennungi n'olw'effulungu, n'empeta eza ffeeza n'empagi ez'amayinja aganyirira. Ebitanda byali bya zaabu ne ffeeza ku mayinja amaaliire aganyirira, amamyufu n'ameeru n'aga kyenvu n'amaddugavu. Ne babanywesa mu bintu ebya zaabu, ebintu nga tebifaanana byokka na byokka, n'omwenge ogwa Kabaka mungi nnyo ng'obugabi bwa Kabaka bwe bwali. N'okunywa ne kubanga amateeka bwe gali nga tewali ayinza okuwaliriza, kubanga Kabaka bwe yali alagidde bw'atyo abaami bonna ab'omu nnyumba ye bakolenga buli muntu nga bw'ayagala. Ne Vasuti Kaddulubaale n'afumbira abakazi embaga mu nnyumba ya Kabaka eya Kabaka Akaswero. Awo ku lunaku olw'omusanvu omwoyo gwa Kabaka bwe gwasanyuka olw'omwenge, n'alagira Mekumaani ne Bizusa ne Kalubona ne Bigusa ne Abagusa ne Zesali ne Kalukasi, abalaawe 7 abaaweererezanga mu maaso ga Akaswero Kabaka, okuleeta Vasuti Kaddulubaale mu maaso ga Kabaka ng'atikkidde engule ey'obwakabaka okwolesa amawanga n'abakungu obulungi bwe, kubanga yali mulungi okutunuulira. Naye Kaddulubaale Vasuti n'agaana okujja olw'ekiragiro kya Kabaka bwe yamulagiriza abalaawe. Kabaka kyeyava asunguwala nnyo, ekiruyi kye ne kibuubuuka mu ye. Awo Kabaka n'agamba abagezi abaategeera ebiro, kubanga eyo ye yali empisa ya Kabaka eri bonna abaamanya amateeka n'emisango, ne Kalusena ne Sesali ne Adumasa ne Talusiisi ne Meresi ne Malusema ne Memukaani, abakungu 7 ab'e Buperusi ne Bumeedi, abaalabanga amaaso ga Kabaka era abaatuulanga ku ntebe ez'oku mwanjo mu bwakabaka. Abo be baamuddirira nti, tunaakola tutya Kaddulubaale Vasuti ng'amateeka bwe gali, kubanga takoze ekyo Kabaka Akaswero kyamulagirizza abalaawe. Awo Memukaani n'addamu mu maaso ga Kabaka n'abakungu nti, Vasuti Kaddulubaale tayonoonye Kabaka yekka, era naye n'abakungu bonna n'amawanga gonna agali mu masaza gonna aga Kabaka Akaswero. Kubanga ekikolwa kino ekya Kaddulubaale kinaatiikirira mu bakazi bonna okunyoomesanga babbaabwe mu maaso gaabwe, bwe kinaabuulirwanga nti Kabaka Akaswero yalagira Vasuti Kaddulubaale okuleetebwa mu maaso ge, naye n'atajja. Awo ku lunaku luno abakyala b'e Buperusi ne Bumeedi abawulidde ekikolwa kya Kaddulubaale banaagamba bwe batyo abakungu bonna aba Kabaka.
kale walibaawo okunyooma kungi n'obusungu. Kabaka bw'anaasiima bw'atyo, alaalike ekiragiro kya kabaka era kiwandiikibwe mu mateeka ag'Abaperusi n'Abameedi kireme okuwaanyisibwa, Vasuti aleme okujja nate mu maaso ga kabaka Akaswero era n'obukulu bwe obwakaddulubaale kabaka abuwa omulala amusinga obulungi. Awo bwe banaalaalika etteeka lya kabaka ly'anaateeka okubunya obwakabaka bwe bwonna kubanga bunene, kale abakazi bonna banassangamu ekitiibwa babbaabwe abakulu n'abato. Ekigambo ekyo ne kisanyusa kabaka n'abalangira. Kabaka n'akola ng'ekigambo kya Memukani bwe kyali, kubanga yaweereza ebbaluwa mu masaza gonna aga kabaka mu buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, na buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali, buli musajja afugenga mu nnyumba ye era akiraalike ng'olulimi lw'abantu be bwe lwali. Eseza essuula ey'okubiri. Awo oluvannyuma lw'ebyo obusungu bwa kabaka Akaswero bwe bwakkakkana, n'alyoka ajjukira Vasuti n'ekyo kye yakola n'ekyo ekyateekebwa eri ye. Awo abaddu ba kabaka abaamuweerezanga ne boogera nti banoonyeze kabaka abawala abato abalungi abatamanyi musajja, era kabaka ateekewo abaami mu masaza gonna ag'omu bwakabaka bwe bakuŋŋaanyize abawala abato abalungi bonna e Susani mu lubiri mu nnyumba y'abakazi mu mukono gwa Kegayi omulaawe wa kabaka omukuumi w'abakazi, era ebintu byabwe eby'okulongoosa babiweebwe awo omuwala kabaka gw'alisiima abe kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Ekigambo ekyo ne kisanyusa kabaka n'akola bw'atyo. Waaliwo Omuyudaaya mu Susani mu lubiri erinnya lye Moludekaayi, mutabani wa Yayiri, mutabani wa Simeeyi, mutabani wa Kiisi Omubenyamini, eyaggyibwa mu Yerusaalemi wamu n'abasibe abaatwalirwa awamu ne Yekoniya kabaka wa Yuda, Nebukaduneza kabaka w'e Babulooni gwe yatwala. N'alera Kadasa ye Eseza muwala wa kitaawe omuto, kubanga teyalina kitaawe newakubadde nnyina, era omuwala oyo yali mulungi nnyo. Awo nnyina ne kitaawe bwe baafa, Moludekaayi n'amutwala okuba omwana we ye. Awo olwatuuka ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye bwe byawulirwa, n'abawala bangi nga bakuŋŋaanidde Susani mu lubiri mu mukono gwa Kegayi, awo Eseza n'atwalibwa mu nnyumba ya kabaka mu mukono gwa Kegayi omukuumi w'abakazi. Awo omuwala oyo n'amusanyusa, n'afuna ekisa eri ye, n'ayanguwa okumuwa ebintu bye eby'okulongoosa wamu n'emigabo gye n'abawala 7 abaagwanira okubamuwa nga baggyibwa mu nnyumba ya kabaka, n'amujjulula ye n'abawala be n'abayingiza mu kifo ekyasinga obulungi mu nnyumba y'abakazi. Eseza yali tategeezanga bantu be bwe baali newakubadde ekika kye, kubanga Moludekaayi yali amukuutidde obutakitegeeza. Era Moludekaayi n'atambuliranga buli lunaku mu maaso g'oluggya lw'ennyumba y'abakazi okumanya Eseza bw'ali era kyalibeera. Awo oluwalo lwa buli muwala bwe lwajja okuyingira eri kabaka Akaswero ng'amaze okukolerwa ng'etteeka ery'abakazi bwe liri emyezi 12, kubanga ennaku z'okulongoosa kwabwe bwe zaatuukiriranga bwe zityo, emyezi 6 amafuta ag'omugavu n'emyezi 6 ebyakaloosa n'ebintu eby'okulongoosa abakazi. Kale bw'atyo omuwala n'alyoka ajja eri kabaka, kyonna kye yayagala n'akiweebwa okugenda naye ng'ava mu nnyumba ey'abakazi ng'agenda mu nnyumba ya kabaka.
yagenda akawungeezi n'akomawo enkya mu nnyumba y'abakazi ey'okubiri mu mukono gwa Sassugazi, omulaawe wa kabaka eyakuumanga abazaana. Teyayingiranga nate eri kabaka, wabula nga kabaka amusanyukidde era ng'ayitiddwa n'erinnya. Awo oluwalo lwa Eseza muwala wa Abikayiri, kitaawe wa Molodekaayi omuto eyamutwala okuba omwana we, bwe lwali lutuuse okuyingira eri kabaka, teyaliiko kye yeetaaga wabula ebyo Kegayi omulaawe wa kabaka, omukuumi w'abakazi, bye yalagira. Eseza n'aganja mu maaso g'abo bonna abaamutunuulira. Awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekkumi, gwe mwezi Tebesi, mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe. Awo kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna, n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna, n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe, n'amufuula kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Awo kabaka n'alyoka afumbira abakungu be bonna n'abaddu be embaga enkulu, embaga ya Eseza, n'awa amasaza okusonyiyibwa, n'agaba ebirabo ng'obugabi bwa kabaka bwe bwali. Awo abawala bwe baali bakuŋŋaanya omulundi ogwokubiri, awo Molodekaayi n'atuula mu mulyango gwa kabaka. Eseza yali tategeezanga ekika kye bwe kyali newaakubadde abantu be nga Molodekaayi bwe yamukuutira, kubanga Eseza yakola ekiragiro kya Molodekaayi nga bwe yakolanga bwe yali ng'akyamulera. Awo mu biro ebyo Molodekaayi ng'atudde mu mulyango gwa kabaka, babiri ku balaawe ba kabaka, Bigusani ne Teresi, kwabo abaakuumanga oluggi, ne basunguwala ne bagezaako okukwata kabaka Akaswero. Awo ekigambo ekyo ne kimanyibwa Molodekaayi, n'akibuulira Eseza kaddulubaale. Eseza n'abuulira kabaka mu linnya lya Molodekaayi. Awo ekigambo ekyo bwe baakikenneenya ne kirabika nga bwe kyali bwe kityo, bombi ne bawanikibwa ku muti. Awo ne kiwandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo ebya buli lunaku mu maaso ga kabaka. Eseza essuula ey'okusatu. Awo oluvannyuma lw'ebyo kabaka Akaswero n'akuza Kamani mutabani wa Kammedasa Omwagaagi, n'amusukkiriza, n'agulumiza entebe ye okusinga abakungu bonna abali naye. Awo abaddu bonna aba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bakutamira Kamani ne bamuvunnamira, kubanga kabaka bwe yali alagidde bw'atyo ebigambo bye. Naye Molodekaayi teyamukutamira so teyamuvunnamira. Awo abaddu ba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bagamba Molodekaayi nti, kiki ekikusobesa ekiragiro kya kabaka? Awo olwatuuka bwe baayogeranga naye buli lunaku naye n'atabawulira, ne babuulira Kamani okulaba ebigambo bya Molodekaayi obanga binaanywera, kubanga yali ababuulidde nga Muyudaaya. Awo Kamani bwe yalaba nga Molodekaayi teyakutama so teyamuvunnamira, kale Kamani n'ajjula obusungu. Naye n'alaba nga tekugasa okukwata Molodekaayi yekka, kubanga baali bamutegeezezza abantu ba Molodekaayi bwe baali. Kamani kyeyava asala amagezi okuzikiriza Abayudaaya bonna abaali mu bwakabaka bwonna obwa Akaswero, abantu ba Molodekaayi. Awo mu mwezi ogw'olubereberye, gwe mwezi Nisani, mu mwaka ogw'ekkumi-n'ebiri ogwa kabaka Akaswero, ne bakuba puli bwe bululu mu maaso ga Kamani buli lunaku era buli mwezi okutuusa ku mwezi ogw'ekkumi-n'ebiri, gwe mwezi Adali. Awo Kamani n'agamba kabaka Akaswero nti, waliwo abantu abasaasaanye abatataaganye mu masaza gonna ag'obwakabaka bwo,
n'amateeka gaabwe tegafaanana mateeka ga ggwanga lyonna, so tebakwata mateeka ga kabaka, kyekiva kirema okugasa kabaka okubaganya. Kabaka bw'anaasiima kiwandiikibwe bazikirizibwe, nange ndisasula ettalanta eza ffeeza 10 mu mikono gy'abo abateresebwa okukuuma omulimu gwa kabaka okuzireeta mu mawanika ga kabaka. Awo kabaka n'aggya empeta ye ku mukono gwe n'agiwa Kamani mutabani wa Kammedasa, omwagaagi omulabe w'Abayudaaya. Awo kabaka n'agamba Kamani nti, effeeza eweereddwa gy'oli era n'abantu okubakola nga bw'osiima. Awo ne bayita abawandiisi ba kabaka mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku lwagwo olw'13 ne bawandiika nga byonna bwe byali Kamani bye yali alagidde ab'amasaza ba kabaka n'abaami abaafuganga buli ssaza n'abakulu ba buli ggwanga eri buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, n'eri buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali mu linnya lya kabaka Akaswero mwe byawandiikirwa era byateekebwako akabonero n'empeta ya kabaka. Ne baweereza ebbaluwa ne zitwalibwa ababaka mu masaza gonna aga kabaka okuzikiriza n'okutta n'okumalawo Abayudaaya bonna, abato n'abakadde, abaana abato n'abakazi, ku lunaku lumu, ku lunaku olw'13 olw'omwezi ogw'12 gwe mwezi Adali, n'okutwala omunyago gwabwe okuba omuyiggo. Ebyaggyibwa mu kiwandiike ne biraalikibwa eri amawanga gonna, ekiragiro kirangirirwe mu buli ssaza balyoke beeteekereteekere olunaku olwo. Awo ababaka ne banguwa ne bagenda olw'ekiragiro kya kabaka, etteeka ne libuulirwa mu lubiri lw'e Susani. Awo kabaka ne Kamani ne batuula okunywa, naye ekibuga kya Susani ne kibulwa amagezi. Eseza essuula ey'okuna. Awo Moludekaayi bwe yategeera byonna ebyakolebwa, Moludekaayi n'ayoza ebyambalo bye, n'ayambala ebibukutu n'evvu, n'afuluma n'agenda mu kibuga wakati, n'akaaba n'eddoboozi eddene ery'ennaku ennyingi, n'ajja mu maaso g'omulyango gwa kabaka, kubanga tewali eyayinza okuyingira mu mulyango gwa kabaka ng'ayambadde ebibukutu. Awo mu buli ssaza ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye buli gye byatuukanga, ne waba okuwubala kungi mu Bayudaaya n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okukuba ebiwoobe, kale bangi abaagalamira nga bambadde ebibukutu n'evvu. Awo abawala ba Eseza n'abalaawe be ne bajja ne bamubuulira kaddulubaale, n'anakuwala nnyo, n'aweereza ebyambalo Moludekaayi by'abayambala n'okumuggyako ebibukutu bye, naye n'atabikkiriza. Awo Eseza n'ayita Kasaki, omu ku balaawe ba kabaka gwe yali ataddewo okumuweereza, n'amukuutira okugenda eri Moludekaayi okumanya ekigambo ekyo bwe kyali n'ensonga yaakyo. Awo Kasaki n'afuluma n'agenda eri Moludekaayi awaali ekifo ekigazi eky'ekibuga ekyayolekera mu mulyango gwa kabaka. Awo Moludekaayi n'amubuulira byonna ebyamubaako n'ebintu bwe byenkanira ddala Kamani bye yasuubiza okusasula mu mawanika ga kabaka olw'Abayudaaya okubazikiriza. Era n'amuwa n'ebyaggyibwa mu kiwandiike eky'etteeka eryalaalikibwa mu Susani okubazikiriza okulyolesa Eseza n'okulimubuulira n'okumukuutira ayingire eri kabaka amwegayirire era asabire abantu be mu maaso ge. Awo Kasaki n'ajja n'abuulira Eseza ebigambo bya Moludekaayi. Awo Eseza n'agamba Kasaki n'amuwa ebigambo by'okutwalira Moludekaayi nti abaddu ba kabaka bonna n'abantu b'omu masaza ga kabaka bamanyi nga buli muntu oba musajja oba mukazi anaayingiranga mu luggya lwa kabaka olw'omunda atayitiddwa
waliwo etteeka erimu eriye attibwenga wabula abo kabaka baagololera omuggo ogwa zaabu abeere mulamu, naye nze siyitibwanga kuyingira eri kabaka ennaku ziri 30. Awo ne babuulira Moludekaayi ebigambo bya Eseza. Awo Moludekaayi n'abalagira okuddiza Eseza ebigambo nti, tolowoozanga mu mwoyo gwo nga gw'ogenda kuwona mu nnyumba ya kabaka okusinga Abayudaaya bonna, kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino, kale okulokoka n'okuwona kuliva awalala eri Abayudaaya, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo balizikirira, era ani amanyi obanga ozze mu bwakaddulubaale olw'ebiro ebifaanana bwe bityo. Awo Eseza n'abalagira okuddiza Moludekaayi ebigambo nti, genda okuŋŋanya Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani, munsiibire, so temulya newaakubadde okunywa ennaku 3 emisana n'ekiro, era nange n'abawala bange tunaasiiba bwe tutyo, bwe ntyo bwe ndiyingira eri kabaka ekitali kya mu mateeka, era bwe ndizikirira ndizikirira. Awo Moludekaayi n'addayo n'akolanga byonna bwe byali Eseza byamulagidde. Eseza essula ey'okutaano. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, Eseza n'ayambala ebyambalo bye ebyakaddulubaale, n'ayimirira mu luggya olw'omunda olw'ennyumba ya kabaka okwolekera ennyumba ya kabaka. Kabaka n'atuula ku ntebe ye ey'obwakabaka mu nnyumba ya kabaka okwolekera omulyango gw'ennyumba. Awo olwatuuka, kabaka bwe yalaba Eseza kaddulubaale ng'ayimiridde mu luggya, kale n'aganja mu maaso ge. Kabaka n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu ogwali mu mukono gwe. Awo Eseza n'asembera n'akoma ku musa gw'omuggo. Awo kabaka n'alyoka amugamba nti, oyagala ki kaddulubaale Eseza, era kiruwa kye weegayirira? Onookiweebwa ne bwe kinaaba kitundu ky'obwakabaka. Awo Eseza n'ayogera nti, kabaka bw'anaasiima, kabaka ne Kamani bajje leero eri embaga gye mufumbidde. Awo kabaka n'ayogera nti, mwanguye Kamani kikolebwe nga Eseza bw'ayogedde. Awo kabaka ne Kamani ne bajja eri embaga Eseza gye yali afumbye. Awo kabaka n'agamba Eseza nga batudde ku mbaga ey'omwenge nti, osaba ki era kinaakukolerwa, era weegayirira ki kinaatuukirizibwa ne bwe kinaaba ekitundu ky'obwakabaka. Awo Eseza n'addamu n'ayogera nti, kye nsaba era kye neegayirira kye kino, obanga ŋŋanze mu maaso go kabaka, era kabaka bw'anaasiima okumpa kye nsaba n'okutuukiriza kye neegayirira, kabaka ne Kamani bajje eri embaga gye ndibafumbira, era enkya ndikola nga kabaka bw'agambye. Awo Kamani n'afuluma ku lunaku olwo ng'asanyuse era ng'ajaguzizza mu mwoyo, naye Kamani bwe yalaba Moludekaayi mu mulyango gwa kabaka nga tayimirira so nga tamusegulira, n'ajjula obusungu eri Moludekaayi. Era naye Kamani n'aziriikiriza, n'addayo eka, n'atuma n'aleeta mikwano gye ne Zereesi mukazi we. Awo Kamani n'ababuulira ekitiibwa ky'obugagga bwe n'abaana be bwe benkana obungi, n'ebigambo byonna kabaka mwe yamukuliza, era bwe yamukuza okusinga abakungu ba kabaka n'abaddu be. Era Kamani n'ayogera nti, weewaawo Eseza kaddulubaale teyaganya muntu yenna kuyingira wamu ne kabaka eri embaga gye yali afumbye, wabula nze, era n'enkya ampise wamu ne kabaka. Naye ebyo byonna tebiriiko kye bingasa nga nkyalaba Moludekaayi Omuyudaaya ng'atuula ku mulyango gwa kabaka.
Awo Zeresi mukazi we ne mikwano gye bonna ne bamugamba nti basimbe ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 50, enkyoyogere ne kabaka okuwanika Molodekaayi okwo, kale olyoke oyingire ne kabaka eri embaga ng'osanyuka. Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kamani, n'asimbya ekitindiro. Eseza essuula ey'omukaaga. Awo mu kiro ekyo kabaka n'atayinza kwebaka, n'alagira okuleeta ekitabo ekijjukiza eky'ebigambo ebya buli lunaku ne babisomera mu maaso ga kabaka. Awo ne basanga nga kiwandiikiddwa nga Molodekaayi yabuulira ebigambo bya Bigusani ne Tereesi, babiri ku balaawe ba kabaka, ku abo abaakuumanga oluggi abaagezaako okukwata kabaka Akaswero. Awo kabaka n'ayogera nti kitiibwa ki na bukulu ki Molodekaayi bye yaweebwa olw'ekyo. Awo abaddu ba kabaka abaamuweerezanga ne boogera nti tewali kintu kyaweereddwa. Awo kabaka n'ayogera nti ani ali mu luggya? Kale Kamani yali atuuse mu luggya olw'ebweru olw'oku nnyumba ya kabaka okwogera ne kabaka okuwanika Molodekaayi ku kitindiro kye yali amusimbidde. Awo abaddu ba kabaka ne bamugamba nti laba, Kamani ayimiridde mu luggya. Kabaka n'ayogera nti ayingire. Awo Kamani n'ayingira. Kabaka n'amugamba nti omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa anaakolebwa ki? Awo Kamani n'ayogera mu mutima gwe nti ani kabaka gwe yandisanyukidde okumussaamu ekitiibwa okukira nze? Awo Kamani n'agamba kabaka nti omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa baleete ebyambalo bya kabaka by'ayambala n'embalaasi kabaka gye yeebagala eri etikkirwako ku mutwe engule ey'obwakabaka, bawe ebyambalo n'embalaasi mu mukono gw'omu ku bakungu ba kabaka abasinga ekitiibwa, bambaze n'ebyo omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa, era bamwebagaze embalaasi okuyita mu luguudo lw'ekibuga, era balangirire mu maaso ge nti bw'atyo bw'anaakolebwa omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa. Awo kabaka n'agamba Kamani nti yanguwa oddire ebyambalo n'embalaasi nga bw'oyogedde, okolere ddala bw'otyo Molodekaayi Omuyudaaya atuula ku mulyango gwa kabaka waleme okubulako n'ekimu ku ebyo byonna by'oyogedde. Awo Kamani n'addira ebyambalo n'embalaasi n'ayambaza Molodekaayi, n'amwebagaza okuyita mu luguudo lw'ekibuga, n'alangirira mu maaso ge nti bw'atyo bw'anaakolebwa omusajja kabaka gw'asanyukira okumussaamu ekitiibwa. Awo Molodekaayi n'akomawo eri omulyango gwa kabaka, naye Kamani n'ayanguwa n'agenda ewuwe ng'anakuwadde era ng'abisse ku mutwe gwe. Awo Kamani n'abuulira Zeresi mukazi we ne mikwano gye bonna byonna ebyamubaddeko. Awo abasajja b'abagezi ne Zeresi mukazi we ne bamugamba nti Molodekaayi gw'otanulidde okugwa mu maaso ge, obanga wa ku zzadde ly'Abayudaaya tojja kumusinga, naye tolirema kugwa mu maaso ge. Awo bwe baali nga bakyayogera naye, abalaawe ba kabaka ne bajja ne banguwa okuleeta Kamani eri embaga Eseza gye yali afumbye. Eseza essuula ey'omusanvu. Awo kabaka ne Kamani ne bajja eri embaga wamu ne Eseza kaddulubaale. Awo kabaka n'agamba nate Eseza ku lunaku olwokubiri nga batudde ku mbaga ey'omwenge nti kiki ky'osaba kaddulubaale Eseza, era onookiweebwa, era kiki kye weegayirira, ne bwe kinaaba kitundu ky'obwakabaka kinaatuukirizibwa. Awo Eseza kaddulubaale n'addamu n'ayogera nti obanga ŋŋanze mu maaso go, ayi kabaka, era kabaka bw'anaasiima,
mpeebwe obulamu bwange olw'okusaba kwange n'abantu bange olw'okwegayirira kwange, kubanga tutundiddwa nze n'abantu bange okuzikirizibwa, okuttibwa n'okubula. Naye singa tutundiddwa okuba abaddu n'abazaana, nandisirise, newakubadde ng'omulabe teyandiyenzizza kuliwa kabaka bye yandifiiriddwa. Awo kabaka Akaswero n'alyoka ayogera n'agamba Eseza kaddulubaale nti, ani era ali ludda wa ayaŋŋanga okugezaako mu mutima gwe okukola bw'atyo? Awo Eseza n'ayogera nti, omulabe era atukyawa, Kamani ono omubi. Awo Kamani n'atya mu maaso ga kabaka ne kaddulubaale. Awo kabaka n'agolokoka ng'aliko ekiruye, n'ava ku mbaga ey'omwenge n'ayingira mu lusuku lw'omu lubiri. Kamani n'ayimirira okusaba obulamu bwe eri Eseza kaddulubaale, kubanga yalaba obubi kabaka bwamuteeserezza. Awo kabaka n'akomawo ng'ava mu lusuku olw'omu lubiri n'ayingira mu kifo ky'embaga ey'omwenge, kale Kamani ng'agudde ku kitanda Eseza kwe yali. Awo kabaka n'ayogera nti, n'okukwata n'akwatira kaddulubaale mu maaso gange mu nnyumba? Ekigambo nga kiva mu kamwa ka kabaka ne babikka ku maaso ga Kamani. Awo Kalubona, omu ku balaawe abaali mu maaso ga kabaka, n'ayogera nti, era laba, ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 50 Kamani kyakoledde Moludekaayi eyayogera olwa kabaka ebirungi kiyimiridde mu nnyumba ya Kamani. Kabaka n'ayogera nti, mumuwanike okwo. Awo ne bawanika Kamani ku kitindiro kye yali asimbidde Moludekaayi. Awo obusungu bwa kabaka ne bukkakkana. Eseza essula ey'omunaana. Awo ku lunaku olwo kabaka Akaswero n'awa Eseza kaddulubaale ennyumba ya Kamani omulabe w'Abayudaaya. Awo Moludekaayi n'ajja mu maaso ga kabaka, kubanga Eseza yali amubuulidde bwe yamuli. Awo kabaka n'anaanula empeta ye gy'aggye ku Kamani n'agiwa Moludekaayi. Awo Eseza n'ateeka Moludekaayi okuba omukulu w'ennyumba ya Kamani. Awo Eseza n'ayogera nate olwokubiri mu maaso ga kabaka, n'avunnama awali ebigere bye, n'amwegayirira ng'akaaba amaziga okuggyawo obubi bwa Kamani omwagaagi n'olukwe lwe yali asalidde Abayudaaya. Awo kabaka n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu. Awo Eseza n'agolokoka n'ayimirira mu maaso ga kabaka. N'ayogera nti, kabaka bw'anaasiima era obanga ŋŋanze mu maaso ge n'ekigambo ekyo bwe kinaafaanana eky'ensonga mu maaso ga kabaka, nange obanga mmusanyusa, bawandiike okujjulula ebbaluwa Kamani mutabani wa Kammedasa omwagaagi ze yateesa, ze yawandiika okuzikiriza Abayudaaya abali mu masaza gonna aga kabaka, kubanga nnyinza ntya okugumiikiriza okutunuulira obubi obulijja ku bantu bange, oba nnyinza ntya okugumiikiriza okutunuulira baganda bange nga babazikiriza. Awo kabaka Akaswero n'agamba Eseza kaddulubaale ne Moludekaayi Omuyudaaya nti, laba, mpadde Eseza ennyumba ya Kamani, naye bamuwandise ku kitindiro kubanga yateeka omukono gwe ku Bayudaaya. Era muwandiikire n'Abayudaaya nga bwe musiima mu linnya lya kabaka, mugiseeko akabonero n'empeta ya kabaka, kubanga ekiwandiikiddwa mu linnya lya kabaka era ekiteekeddwako akabonero n'empeta ya kabaka, tewali muntu ayinza kukijjulula. Awo mu biro ebyo ne bayita abawandiisi ba kabaka mu mwezi ogwokusatu, gwe mwezi Sivaani, ku lunaku lwagwo olwa23, era byonna ne biwandiikibwa Moludekaayi bye yalagira eri Abayudaaya n'eri ab'amasaza n'abaami abaafuganga n'abakulu b'amasaza abaaliwo okuva e Buyindi okutuuka e Buwisiyopiya, amasaza 127, eri buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, n'eri buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali,
n'eri Abayudaaya ng'empandiika yaabwe bwe yali era ng'olulimi lwabwe bwe lwali. Era n'awandiika mu linnya lya Kabaka Akaswero, n'agissaako akabonero n'empeta ya Kabaka, n'aweereza ebbaluwa ezitwalibwa ababaka abeebagala embalaasi, abeebagadde ebisolo by'embiro ebyakolanga omulimu gwa Kabaka, ebyazaalibwa mu bisibo bya Kabaka, era mu ezo Kabaka n'alagira Abayudaaya abaali mu buli kibuga okukuŋŋaana n'okwesibira obulamu bwabwe okuzikiriza, okutta n'okumalawo obuyinza bwonna obw'abantu n'essaza abaagala okubalumba, abaana baabwe abato ne bakazi baabwe, n'okutwala omunyago gwabwe okuba omuyiggo ku lunaku lumu mu masaza gonna aga Kabaka Akaswero ku lunaku olw'13 olw'omwezi ogw'12 gwe mwezi Adali. Awo ne balalika amawanga gonna ebyaggyibwa ku kiwandiike, ekiragiro kirangirirwe mu buli ssaza, era Abayudaaya babe nga beeteekeddeteekedde olunaku olwo okuwalana eggwanga ku balabe baabwe. Awo ababaka abeebagala ebisolo eby'embiro ebyakolanga omulimu gwa Kabaka ne bagenda, ekiragiro kya Kabaka nga kibakubiriza era nga kibanguya. Awo ekiragiro ne kirangirirwa mu lubiri lw'e Susani. Awo Moludekaayi n'afuluma mu maaso ga Kabaka ng'ayambadde ebyambalo bya Kabaka ebya kaniki n'ebyeru, era ng'atikkidde engule ennene eya zaabu, era ng'ayambadde omunagiro ogw'abafuta ennungi n'olugoye olw'effulungu. Awo ekibuga Susani ne kyogerera waggulu ne kisanyuka. Awo Abayudaaya ne baba n'omusana n'essanyu n'okujaguza n'ekitiibwa. Awo mu buli ssaza ne mu buli kibuga ekiragiro kya Kabaka n'etteeka lye buli gye byatuukanga, Abayudaaya ne baba n'essanyu n'okujaguza, embaga n'olunaku olulungi. Kale bangi ab'omu mawanga ag'omu nsi ne bafuuka Abayudaaya, kubanga entiisa y'Abayudaaya yali ebaguddeko. Esseza essula ey'omwenda. Awo mu mwezi ogw'12 gwe mwezi Adali ku lunaku lwagwo olw'13, ekiragiro kya Kabaka n'etteeka lye bwe byali binaatera okutuukirizibwa ku lunaku abalabe b'Abayudaaya kwe baasuubirira okubafuga, naye ne kikyuka okubeevuunuulira. Abayudaaya ne bafuga abo abaabakyawa. Awo Abayudaaya ne bakuŋŋaana mu bibuga byabwe okubuna amasaza gonna aga Kabaka Akaswero okukwata abo abaali baagala okubakola obubi, so tewali muntu eyayinza okubaziyiza kubanga entiisa yaabwe yali egudde ku mawanga gonna. Abalangira bonna ab'amasaza n'abasigire n'abaami abaafuganga n'abo abaakolanga omulimu gwa Kabaka ne bayamba Abayudaaya kubanga entiisa ya Moludekaayi ng'ebaguddeko. Kubanga Moludekaayi yali mukulu mu nnyumba ya Kabaka, n'ettutumu lye ne lyatiikirira okubuna amasaza gonna, kubanga omusajja oyo Moludekaayi yeeyongeranga obukulu. Awo Abayudaaya ne batta abalabe baabwe bonna nga babakuba n'ekitala, nga babazikiriza, nga babamalawo, ne bakola nga bwe baayagala abo abaabakyawa. Ne mu lubiri lw'e Susani Abayudaaya ne batta ne bazikiriza abasajja 500. Awo Palusandasa ne Dalufoni ne Asupasa ne Polasa ne Adaliya ne Alidasa ne Palumasuta ne Alisayi ne Alidayi ne Vaizasa, batabani ba Kamani 10, mutabani wa Kammedasa omulabe w'Abayudaaya, ne babatta, naye ne batassaako mukono gwabwe ku munyago. Ku lunaku olwo omuwendo gw'abo abattirwa mu lubiri lw'e Susani ne guleetebwa mu maaso ga Kabaka. Awo Kabaka n'agamba Eseza Kaddulubaale nti Abayudaaya basse, bazikiriza abasajja 500 mu lubiri lw'e Susani ne batabani ba Kamani 10, kale kye bakoze mu masaza amalala aga Kabaka kyenkanawa. Kiki nno ky'osaba era onookiweebwa, oba kiki kye weegayirira nate era kinaakolebwa? Awo Eseza n'ayogera nti Kabaka bw'anaasiima Abayudaaya bali mu Susani
baweebwa okukola n'enkya ng'ekiragiro ekyaleero bwe kibadde, era batabani ba Kamani 10 bawanikibwe ku kitindiro. Awo kabaka n'alagira bakole bwe batyo, kale ne balangirira etteeka mu Susani ne bawanika abatabani ba Kamani 10. Awo Abayudaaya abaali mu Susani ne bakuŋŋaanira ne ku lunaku olw'14 olw'omwezi Adali ne batta abasajja 300 mu Susani, naye ne batassaako mukono gwabwe ku munyago. Awo Abayudaaya abalala abaali mu masaza ga kabaka ne bakuŋŋaana ne beesibira obulamu bwabwe, ne baba n'okuwummula eri abalabe baabwe, ne batta ku abo abaabakyawa 7,050, naye ne batassaako mukono gwabwe ku munyago. Ebyo byabaawo ku lunaku olw'13 olw'omwezi Adali, ne ku lunaku lwago olw'14 ne bawummula ne balufuula olunaku olw'okuliirako embaga n'olw'okusanyukirako. Naye Abayudaaya abaali mu Susani ne bakuŋŋaanira ku lunaku lwago olw'13 ne ku lunaku lwago olw'14 ne ku lunaku lwago olw'15 ne bawummula ne balufuula olunaku olw'okuliirako embaga n'olw'okusanyukirako. Abayudaaya ab'omu byalo abaabeeranga mu bibuga ebitaliiko bbugwe kyebava bafuula olunaku olw'14 olw'omwezi Adali olunaku olw'okusanyukirako n'okuliirako embaga, era olunaku olw'okuweerezaganirako emigabo. Awo Moludekaayi n'awandiika ebyo n'aweereza ebbaluwa Abayudaaya bonna abaali mu masaza gonna aga kabaka Akaswero, ab'okumpi n'abeewala, okubalagira okukwatanga olunaku olw'14 olw'omwezi Adali n'olunaku lwago olw'15 buli mwaka, nga z'ennaku Abayudaaya kwe baafunira okuwummula eri abalabe baabwe, n'omwezi ogwabafuukira ogw'essanyu okuva mu buyinike, era olunaku olulungi okuva ku kunakuwala, bazifuulenga ennaku ez'okuliirangako embaga, n'ez'okusanyukirangako, n'ez'okuweerezeganirangako emigabo, n'ez'okuweererezangako abaavu ebirabo. Awo Abayudaaya ne basuubiza okukola nga bwe baatanula, era nga Moludekaayi bwe yabawandiikira, kubanga Kamani mutabani wa Kammedasa Omwagaagi, omulabe w'Abayudaaya bonna, yali ateesezza eri Abayudaaya okubazikiriza, era yali akubye Puli bwe bululu okubamalawo n'okubazikiriza. Naye ekigambo kye bwe kyatuuka mu maaso ga kabaka, n'alagirira mu bbaluwa olukwe lwe olubi lwe yali asalidde Abayudaaya ludde ku mutwe gwe ye, era ye ne batabani be bawanikibwe ku kitindiro. Ennaku ezo kyebava baziyita Pulimu ng'erinnya lya Puli bwe liri. Awo olw'ebigambo byonna eby'omu bbaluwa eno n'olw'ebyo bye baalaba mu kigambo ekyo n'ekyo ekyababaako, Abayudaaya kyebaava balagira ne basuubiriza ezzadde lyabwe n'abo bonna abaneegattanga nabo kireme okuggwaawo okukwatanga ennaku ezo zombi ng'ekiwandiiko ekyazo bwe kyali, era ng'ebiro byazo bwe byali ebyateekebwawo buli mwaka, era okujjukiranga n'okukwatanga ennaku ezo okubona emirembe gyonna na buli kika na buli ssaza na buli kibuga, era ennaku zino eza Pulimu zireme okuggwaawo mu Buyudaaya, newankubadde ekijjukizo kyazo kireme okuba eri ezzadde lyabwe. Awo Eseza Kaddulubaale muwala wa Abikayiri ne Moludekaayi Omuyudaaya ne bawandiika n'obuyinza bonna okunyweza ebbaluwa eyo ey'okubiri eya Pulimu. N'aweereza Abayudaaya bonna ebbaluwa mu masaza 127 ag'obwakabaka bwa Akaswero, nga zirimu ebigambo eby'emirembe n'amazima okunyweza ennaku ezo eza Pulimu mu biro byazo ebyateekebwawo, nga Moludekaayi Omuyudaaya ne Eseza Kaddulubaale bwe baabalagira, era nga bwe beeteekera bo bennyini n'ezzadde lyabwe mu bigambo eby'okusiiba n'okukaaba kwabwe. Awo ekiragiro ekya Eseza ne kinyweza ebigambo ebyo ebya Pulimu ne kiwandiikibwa mu kitabo. Eseza essuula ey'ekumi.
Awo kabaka Akaswero n'asalira ensi omusolo n'ebizinga eby'omu nnyanja era ebikola byonna eby'obuyinza bwe n'amaanyi ge n'okutegeereza ddala obukulu bwa Molodekaayi bwe bwenkana kabaka bwe yamukuza tebyawandiikibwa mu kitabo ky'ebyomumirembe gy'aba ssekabaka b'e Bumeedi ne Buperusi? Kubanga Molodekaayi Omuyudaaya yaddirira kabaka Akaswero era yali mukulu mu Buyudaaya era yakkirizibwa ekibiina ky'abaganda be ng'ayagala okukola abantu be obulungi era ng'abuulira ezzadde lye lyonna emirembe.